kukulisayo nnyo mukuumulo ku mukwano gwaffe gwali Kukedde TV tuli mu programu tukole amannya nze Michael Mukasa Ssebbowa ndi ne Omulangira Kayondo Evarist nga tujakola ebintu bingi era nga bwe twakomye nga atubuulira engeri gye zaatambulamu atubuulidde engeri gye zaasomamu era nga tulaze byafunye mu kusoma okwo naye ndabakugambye nti bwe tukomawo agenda kutubuulira engeri gyaseeseetuka okuva mu busomesa ate n'ayingira obusuubuzi. Abasomesa muzigale mu busomesa bwammwe n'abasuubuzi bakole obusuubuzi bwabwe. Omusomesa bw'okugendamu okujjawo nga toli mutendeke naye tulina ebika by'abasomesa bya mirundi ebiri. Tulina ffe be tugamba those who live to teach and those who teach to live. Those who live to teach and those who Teach to live. Oba byombi. Tibitula kubeera byombi. Waliwo abasomesa basobola okubeerawo. Okay. Ate ne wabeerawo abasomesa ababeerawo okusomesa. Okay. Ati bw'obeera ng'omaze okufuuka omusomesa obeerawo ne bw'obuvaamu osigala osomesa. Kubanga okusoma bw'obeera okusomye ngaffe abaabusoma omanya nti tusoma omuntu okuva lwayingira mu lubuto lwa nnyina atandika okuyiga. Okuyiga kutandikira mu lubuto kye tuyita prenatal education ne kutambula n'ozaalibwa ng'osoma n'okula ng'osoma okutuusa lw'okaddiwa. Mbeerawo n'ensomesa ate ne mu busomesa bwennyini nabuvaamu naye ate mu masomero nasigala ndi active nkyakola nkyaweereza. So mu busomesa gyendi okyasomesa nkyaliyo era kubanga ndi ku level ate ekwatira ddala mu biki ebigenda mu maaso mu ssomero. Okay. Yeah. Wafuna oti ekirowoozo okugenda mu busuubuzi? Okay, kati mu kusoma kwange nasoma kusomesa byanfuna. Kati kyankaluubiriza nnyo abantu bayigirize okuyisoma basobole okuyiga ebyenfuna, basobole okuyiga kiki ekisinzirwako ekintu okugulwa n'obutagulwa, emiwendo bagigereka batya, ng'oyigiriza abaana bagende bafuuke abasomye ebyenfuna naye ng'ate gwe tolina kyosoma kyokola practically kuba nti naawe ekyekuusa ku byosomesa ekyekuusa ku byosomesa nga bw'okigenda. So kati Bwana Ssebbowa kye nasalawo ne ŋŋamba nti mu kusomesa kwange nteekwa okugenda mu ssomero erimukola ki erinnyamba okuggyayo byombi nti nja kusomesanga naye ng'ate byonfuna nange mbyenyigiramu. Okay. So lwe natandika okusomesa era lwe natandika okusuubula. Yes. Wali eno Masaka Seeke ate ng'eno otandise osuubudde otya olwo? Kwegamba kyajja bwe kiti nti era bwe twali tumaliriza omwaka gwange ogusembayo waliwo omusomesa lecturer wange yali asomesa nabudde eyo mu King's College naŋŋamba bafunyeyo obwetaavu bw'omusomesa asomesa ebyenfuna osobola okugenda ne bakupostinga ebudde kubanga ebiseera ebyo ffe twasalangawo wagyolaga mu myaka egyo egy'ekinaana bwe twafunira ffe nga okumala okusoma bakayanira bukayanizi gw'osalawo nti nze nja kusomesa gendi nze nja kugenda kati bwewafunanga diguri mu myaka egyo egy'ekinaana nga obeera omulimu guli automatic ng'obeera katale. So neŋŋamba no ebudde eyo sijja kusobola kusuubulirayo nga ndaba waliyo ngeri y'ekyalo nga nenjagala nnyo okusomesa mu ssomero eriri mu kibuga eriranye ekibuga. So nensalawo neŋŋenda mu Masaka Secondary kati bwe wagendanga mu ssomero ng'ogamba headmaster nti nze nsabaayo nga yakusabayo nga bakupostinga ng'ogenda kati awo ng'amanya nti okuliraana ekibuga kuno kwali kunyamba okusobola okutuuka wali era immediately bwe bampostinga nenfuna omudaala mu katale
Masaka mu katale main market kyali kinsomooza naye nga omudaala kyali kyangu nnyo okufuna omudaala mu katale kyali kyangu sizinga bino ebyennaku zino midaala gyalimu kubanga emidaala okutafaananako ng'ennaku zino nti abantu beekobaana ne bagula akatale ebiseera ebyo municipality nga municipality ebeera nannyini katale kati nga ogenda bugenzi wali wa sentala nakufunira omudaala noteekako ebintu kati ng'osasula mpooza teweetaaga kapito kati mu mwaka gwaffe bwe twali tumaliriza okusoma twalina omukisa oba kisiraani nti ebitabo byalwawo okujja jjukira ffe bwe twali nga tusoma ku yunivasite nga batuwa allowance kati allowance zetwafunanga zabeeranga za mirundi mingi kati twafunangayo eya transport nga bakuddiza transport okuva mu disitulikiti gy'ovaamu okujja ku yunivasite okusoma nga batuwa boom yandibadde nga pocket money nga batuwa teaching practice allowance fe abaasomanga obusomesa nga bw'ogenda mu ssomero gy'okolera practice nga gy'okola ki obaawo n'akasente obeerayo n'esente nga tirikusomesa tirikusasula naye nga bano be bakuwa sente kati twafunanga ne gye bayita book allowance yakuyambanga okusitookinga ebitabo by'onookozesa nga text books z'onookozesa ng'osomesa oba ng'okola omulimu ng'osomerera kati fe abaasomeranga kati book allowance ebitabo wali togikufuna mu cash wali ojjayo bitabo mu library kati mwaka ogwo ebitabo byalwawo okutuuka Mombasa yalwawo okukiryalinga netufuna omukisa mu kifo ky'okufujjayo ebitabo netujjayo cash kati mugende mubigula awalala tugende tukubigula ewalala kati empozi nyiza okuba nga nali mubi naye buli omu nkukakasa abaagula ebitabo baali batono abamu baagula rediyo kaseti abalala baagulayo mabulanketi amanene nnyo kuba esente zaali zisobola okugula bulanketi ennene nnyo gyali $3,000 egya Uganda nange nensalawo nti egyo $3,000 nikifo kyojjugulamu oba rediyo kaseti oba gigulamu bulanketi ennene oba gigulamu ki nze ngenze kugisuubulamu era nagenda netandika okusuubulamu bwe nafuna omudaala jjukira wali teweetaaga sente nti ate osasula license awo oba osasula mpooza yabanga ya sente ntono kati netandika okugenda nga nfuna nyambako biki bye bagula mu katale era we mbatijagala okumanya omudaala gugenda kutunda kigudu omudaala nti ebyo byennyini oba otunuulira banno bye batunda naawe n'omanya nti kati bwe nsuubula ebifaananako nga bye batunda nange mbeera n'omukisa olwo wasuubula biki nentandika okusuubula kologeti nogulayo kwota dazini nofunayo ku sabbuuni nofunayo ku baafu nofunayo ku masepiki noteeka ku mudaala lwaki abantu ebintu baali babigula mu katale ngaali n'amaduuka weegali baali babigula mu maduuka naye nga ne mu katale babeerayo abagula nga olwaleero bwekiri omuntu asobola okugenda mu Owino n'agula asobola okugenda mu Nakasero n'agula oba gye twayitanga Sawuliyaako ate abalala ne bagula mu maduuka so abalala ne bagenda mu supermarket kati wabeerawo abantu bo nga ye ekirowoozo ekyokugula mbeera ze nga ye agamba nti nze mu katale wanyanguyira kati waliwo n'abalina biriifu nti bwe ngula ku street bangula wansi ebbeeyi za wansi tebanseera kati n'olibeerawo n'abajja nga ye mu kugula agula mu katale kati gwali mu katale olwo ng'osuubula wa twasuubulanga mu maduuka ago mu Masaka mwennyini mu Masaka mwennyini mwe nasuubulanga n'obireeta mu katale naye enjawulo eriwo nti oba osuubula gye basuubuza oba togula mu lejjalejja ogula mu bungi era nafuna experience omanyi okusoma kwange HS nagisomera mu Dr. Bote College erira naye nagenda nensanga nengamba naye abantu bano abasuubula abagula ebintu ababituguza lwaki sigendako nange mu dduuka nembigula naye nayingira mu dduuka
era mwami kiri atabaala kino takiwuliranga ow'e Masaka bamuyita Kiyimba efa mukazi akoli akiri atabaala oyinza okuba nga n'okumumanya omumanyi nagenda mu dduuka lye nga nkyasoma nengenda nenga naye ono alina ebintu ebingi kajje bangula Colgate nga ngenda mu nzira y'ewaka ku ssomero kati ngenda okulamuza ne mugamba eddagala ly'amannyo munguza ssente mmeka bannamulira ebbeeyi nadduka emisinde nga bo boogera ku bokisi kumbe bo boogera ku bokisi oba bayogera katoni oba bayogera dazini nange saamanya neŋŋamba Colgate bulijjo gwengula ku ssente bwezi bano babbi nadduka emisinde kati saamanya nti bali bakolijja ate nze njagala gula ki mulejjalejja so amaduuka gano bwobeera nti ne bwobeera ogenze nga naawe oyagalayo kamu ogenda okwesanga nga bwe babeera nga lya kolijja ate oyinza okubeera nga naawe toligulamu so twasobolanga okufunako enjawulo kubanga twagulanga ku bali abatunda mu bungi ate gwe n'ogenda n'okola ki n'ogula mutono era twabisomesanga abaana nobagamba mu komasi nti riteyira nti ya breakinga baroka yakumenyeramenyeramu oli n'akigula mu bungi n'akimenyamenyamu gwe n'okitwala mu sayizi gy'okisobolamu wakati gwe naawe bakugamba nti bwana Ssebuwoze mu dduuka lya koligi litunda dazini ya saati kwe litandikira weyagalako emu kiki ekikudduka mangu n'ogenda kukali akaduuka akatono waliwo yo we batundira eryemu n'ogula ne kala gy'oyagala naye oli ajja kugamba nti abo oba otwala esaati eya papo nti ate olina okutwalirako neya bulaka n'omugamba kati nange eya bulaka nga sigyagala yafe yenkola yaffe kati bo kati nga baboloseero babeera n'amateeka ayinza okugamba nti abo oba otwala empale sayizi 32 olina okutwalirako 36 kati gwe olw'okuba gwe oyagala yiyo sayizi 32 olina okugenda oli owalejjalejja n'akuwa sayizi etuuka ku gwe ate nga ekutambulira ne mu kalayi tweyanza nnyo tweyanzeege gwe munaffe atulaba tulina okuwumulamu nakuwumulamu katono nnyo kubanga ate awo omukulu ono si bwe yakoma yalinnya okuva mu katale okweyongera era tuzze tukyogera nti tuza ne pulezidenti yakyogerako emabegakaawo nti akatale yandibadde entandikwa omuntu yena yina atandiikiriza atannaba kwesobola yandibadde atandikira mu butale naye ennaku zino abantu babeera mu butale babugaaniddemu ate basalawo okubugula n'ogamba nti ate kati bano bazibikidde tebaagala balala batandika nabo bayingire bwe tukomawo tugenda kwogera ku nsonga ezo tovaawo